Kale, ndi musanyufu nnyo nnyini ddala mukwano gwange akwegaseko olunaku olwaleero omukutu gwe tuliko gwe guno gwennyini ogwagaliwo abasidi omusunsuzi linnya lyange tubeerawo okuba nitukwasaganya ensonga ez'anjawulo here and there. Olunaku olwaleero luno tuli mu buufu bwa njawulo si lwaleero lwokka wabula n'ennaku ezinaddirira n'ebbanga erinaddirira lyonna. Eno vidiyo eyinza obutabeeramu entertainment wabula eyinza okubeeramu embeera y'okuba nti ekweducatinga si yeyokka wabula n'ebiddako ate eyinza okuba vidiyo ejja okukujjanjaba oba vidiyo ezifaananako bwe ziti zandiba nti zigenda kujjanga zisobole okukujjanjaba. Wali olabyeko vidiyo n'osanyuka busanyusi oba n'onyumirwa n'okuba lugambo at this time round oyinza okuvaawo ng'olina ky'oyize ate era ng'ojja kuyigiriza ne banno. Olunaku olwaleero tuli ku Bawellz Organic Cafe and Hub. Oyinza owuliramu ebigambo nga hub, ebigambo nga cafe, ebigambo nga organic. Wabula mu maaso awo okuviira ddala ku mukugu tujja kumanya organic kyeki, abamu batera okukisabuukulula mu ngeri etagwanidde boogera byabo tebasuula weako kali organic kati tujja kuva nga tutegedde ubagamba ekintu ekiri organic kibeera kitya era kitambula kitya. So olunaku olwaleero ku saidi eri nina abakulu boolengera wali n'omukulu ali ku saidi eri ajja babukubira kajjamba awo mpola mpola ndowooza kawedde kati omukyalo ono yakazindabyala akakozesereza ddala ajja kubabuuzaako then oluvannyuma tujja genda maaso babuuzeeko. Balamusizaako nnyo abatulaba tuli wano ku Bawellz Cafe and Hub era neeyongerera ddala okubeebaza abatweyunzeeko oba abatufollowinze kweno project yaffe. Tugenda kuggulawo ekintu ekyenjawulo saawa yonna kigenda kujja. Ensonga lwaki ndi wano Dr. Frank yandeeta wano but I was so excited by the way nalaba ebintu biri organic tewali yadde chemical kye bateekamu ebintu byaffe bya wano kasasiro okolamu organic manure n'oyiwa mu bimera byo everything is organic natural no jjanjaba ebirwadde byobadde tomanyi nti ebintu byaffe bino ebya bulijjo bisobola bijjanjaba. So that's why he gave me the name Dr. Green. Era nze wano wampita Dr. Green and I'm so humbled to be here. Ngenda kuba marketeer kuba ekintu kyonna ekijja essaawa yonna kinkwatirako ddala and I'm going to market it nga we nasuubiza. Thank you so much. So that is Dr. Green. Naye nga mumanyi amalala kati neryo mujja ddya Dr. mpola. So abatuba nga tuvuddeyo eyo ndi n'omukulu nja kwetoowazaako nga mwanjula but I think ajja kubeeyanjulira mu bujjuvu. Ndi n'omukulu Dr. Frank era nga yatembeeta ensonga ya Bawellz Organic Cafe and Hub. Nkakasa nti y'obubaka ayina bungi nnyo nnyini ddala ate engeri gye kiri nti waali lwaki akazindaalo sikamukwasa babuuzeeko obanyonyole nako Bawellz Organic Cafe and Hub kyeki tuliwa tuddawa. Thank you. You have the microphone. Basebo ne banyabo neyanziza nnyo ne mu luzungu tujja gendayo kakati erinnya Dr. Bawera Frank Kiwanuka musajja munabuddu kakati wano we tutudde ye Bawellz eyina bingi eyina Bawellz Center for Excellence eyina Bawellz Cafe and Hub that is which is organic then tugenda kuba neera n'emisomo mingi wano we tutudde is part of boardroom atera we tusomeseza naye nga tulina sections nyingi tuli mukono abamanyi mukono tuli mukono nga ku court. So ekifo kino era ndowooza njagala nnyo okuba practical tujja kufuluma mulabe greenhouse naye tugenda kutandikira ku manure kuba ekyuma bye nayiiya abasobola okugoberera parliament ya environment and natural resources bwe yankyalira faamu ate etali ene walala ne Ssaabasajja Kabaka show ya poyesa era bangi bankubira banaye manure aliwa era bamufuna n'okukubiriza abavubuka. I subscribe to the diaspora or diaspora ndi Germany, Ahaus, Northern Westphalen. So
but in moment if we are here ndi wano Kampala Uganda n'olwekyo ekintu kye tukola tuyina abantu bangi abakyagadde ab'obuvunanyizibwa ab'amaanyi abamu mugenda bagenda bawa ku interview bajja genda babitematema mu birabe. So bottom line is wano we tuli wagenda kubeerawo okusoma okujjanjaba because I'm a medical doctor, I'm endocrinologist. Abasomye kye tuyita OB kye tuyita optical gyne naye ate n'oyongerako kati bw'oyongerako n'obeera mukugu mu kunoonyereza I think chromosomes hormones n'ebirala bwe bityo medically omuntu ayinza okitegeera tubeera ne report kakati nga bwe tuwogera ku kintu kya reproduction tukebera hormones, different hormones, yeah? Progesterone, estrogen, FSH, n'ebirala nga bwe tuba tubigoberedde. Kati when they are high, when they are low, naye kiki ekyansinga okunyingiza mu organic. After getting an award mu shows ezinaddako tujja kubeerawo ne award era nja kukibabuulirako in Belgium yali ya bintu bisatu kubanga I participated in COVID supportive enzyme, that is medicine but it's an enzyme. And then I've designed mobile clinics era ndowooza nyiza obutaba mupya nnyo mu faces abantu abamu abagoberera ku mukutu then kati na kino ekyokubeera nti tugezaako nnyo climate change. Kati climate change kwe twayongereza n'ekintu kya organic because this is a sustainable agriculture method. Tofuuyira ate toteekamu bigimusa. Siri mu kulwanyisa bakola bizinensi ya bigimusa no. Era abantu abasinga ajja kuga nti ayagala ennyaanya ennene. Mujja kulaba mu video nga tuli ku open kitchen nga nnyaanya ntonotono naye ng'eri organic n'ebikoola nga bwe munaabiraba oba bwe mubiraba mu video. So kiki kyendeeta nti twagala kati okujjanjabanga abalwadde cervic cancer, breast cancer, prostate, gastro, name it. Tuina bingi, then tuina heart failure, tuina heart diseases, tuina vesicular diseases, n'endwadde zonna endala. Kati endwadde ezo buli muntu bw'omuweera eddagala n'afuna ekyo ekyetaagisa ayongereza. Kati mbadde nsaba tugende tulabe practical work. Greenhouse tugenda kola ebintu bisatu, tugenda kubalaga kasasiro nga bwe tumujja mu kasasiro waali tumutwale mu greenhouse then tuveeyo tunogeyo ebintu tujje tubifumbe mu open. Alright, tweyanza nnyo twehanzege ndowooza tujja genda direct but bingi oyinza okuba obiwulidde awo ebyogeddwa ebyo just biri mu nnyanjula just kutemeratemerako but bingi nnyo ebigenda okubanga twanjula mu shows ezinaddiriranga luwona tufunirangayo akadde tujja kwongera okujja abalina ebibuuzo omuntu bakakase bukakasa nti emmere esobola okukolera ddala eddagala n'okulya obulya emmere so tulindirire maaso awo.